Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, ng'era nsaba Mukama abeere naffe, omwoyo we atukulembere, nga tugabana ekigambo kya Katonda eky'olwaleero, ebeere emmere ey'omwoyo eri oyo awuliriza, era ebeere emmere ey'omwoyo eri ffe abakuweereza ekigambo kya Katonda. Olwaleero ngenda kwogerako ku bubaka obw'okuzaalibwa obuggya mu mwoyo, obw'okuzaalibwa obupya mu mwoyo, ng'era sinayogera ku bubaka obwo, era nsaba nkujjukize Mukama atusaba okutambulira mu butuukirivu n'okwenenya, kubanga Mukama atulaga mu Bayibuli, Hebrews chapter 12 verse 14, awatali butuukirivu tewali agenda kulaba bwakabaka bwa Katonda, tewali agenda kulaba Katonda awatali butuukirivu. Obutuukirivu kwe kuwulira mu mutima gwo Mukama kyagamba okole, era n'okolera ddala ekyo kyennyini ky'owulira mu mutima gwo Mukama kyagamba okole, ng'era kye kisaanidde okukolebwa mu maaso ga Katonda, era ng'ekyo kye kikutwala mu ggulu. Okukolera ddala ekyo ky'omanyidde ddala nti kye kisaanidde mu maaso ga Katonda bwe butuukirivu, kwe kuwulira eddoboozi lya Katonda n'oligondera n'okolera ddala ekyo Katonda ky'ayagala okole. Ekirala, tulina okwenenya, tutambulire mu kwenenya. Bwe wabaawo ensobi ekoleddwa, okwenenya kutuzza buggya ne Mukama Katonda, okwenenya kukomyawo enkolagana yaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo, era nga ye Katonda waffe. Okwenenya kuggyawo ebibi, okwenenya kwe kusangulawo ebibi mu kuyita mu musaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Omusaayi gwe kuggyawo ebibi, era mu kwenenya tuwonyezebwa, kubanga ye yatwala ekyo ekyalibadde ekibonerezo kyaffe n'akitwala, bye biwundu ebyo by'alina ku mubiri gwe n'okufa kwe. Yaggyawo ekibonerezo ekyalibadde ekyaffe, ye yakitwala. Ensonga lwaki tulina okwenenya, kubanga abantu abali mu geyeena ku ssaawa eyaleero basaba ekintu kimu, bagamba Mukama Katonda waffe tuyambe tuddeyo ku nsi, ne we tunaabaayo eddakiika emu tujja gikozesa okwenenya, otusonyiwe, kubanga oyo yenna akyali ku nsi era akyalina obulamu era akyasobola okussa, ayina omukisa okwenenya. Mukama atulesseewo nga tukyali balamu tusobole okwenenya, era oyo yenna eyeenenya ne yeewaayo nga ddala akijja ku ntobo y'omutima gwe, ng'ebigambo by'ayogera mu kamwa bikkiriziganya n'ekyo ekiri mu mutima, Mukama amusonyiwa, kuba Mukama oyo y'apima emitima, y'alaba ebigendererwa by'emitima gyaffe. Era ennyiriri zino nnungi, osobola ozisoma 1 Kings chapter 11 verse 38, osome ne Zakaria chapter 3 verse 7, osome ne 1 Samuel chapter 15 verse 22. Olwaleero ngenda kukubuulirako ku ekyo kye mbadde mpitamu, era nkubuulire ne Mukama Katonda waffe Yesu Kristo obubaka bwe yasobodde okunsobozesa okumanya okuva eri ye, okukwatagana n'embeera yange gye nabadde mpitamu, nga nzikiriza nti oba oli awo wayinza okubaawo ayita mu mbeera y'emu, naawe obubaka buno n'oganyulwamu, era nsuubira bangi bajja kufunamu ekyokuyiga. Kibeere kyakuyiga eri ggwe ali mu mbeera y'emu, era kibeere kyakuyiga eri ggwe ayagala okuwulira okubikkulirwa okuva eri Mukama waffe Yesu Kristo, era nga ye Mukama Katonda waffe, era eri oyo nga ggwe okyawakanamu era ng'obuusabuusa okwogera oba okuwa okubikkulirwa okuva ewa Mukama waffe Yesu Kristo mu biseera bino. Bw'omala okuwulira obubaka buno
osobola okusaba mu mutima gwo n'oga Mukama Katonda nsaba ondage amazima ebigambo bino bituufu biva eri ggwe Mukama Katonda waffe. Bw'omala okusaba ekyo ng'era okyebuuza oba ebigambo bino biva eri Mukama, wuliriza Mukama kikyagamba. Waliwo endowooza, weebuuze mu ndowooza yo ki bubaka ki bw'ofuna mu ndowooza yo, ate weebuuze mu mutima gwo ki Mukama kyagamba. Waliwo endowooza yaffe ne wabawo ne omutima gwo kye gugamba. Yesu Kristo Katonda waffe ayogerera mu mutima, ate omulabe Sitaani ye endowooza aziteeka mu ndowooza zaffe. Kati endowooza yaffe ekuubagana nnyo oba ewakanya nnyo ekyo eky'omutima kye gugamba. Kati omukristaayo era oyo agoberera Yesu Kristo tulina kuwuliriza mutima, kubanga omutima Mukama waffe Yesu Kristo mwe yateeka ennyumba ye, abeera mu mitima gyaffe. Era nga embeera yange emabegakaawo omulabe abadde agezaako nnyo okunnwanisa, ne ntuuka ekiseera nga mpulira bulungi eddoboozi lya Mukama waffe Yesu Kristo okusinziira ku nkolagana yange gye nnina naye. Ayinza okuba nga engeri gy'ayogera nange ate si engeri gy'ayogera ate n'omuntu omulala, ate naawe ng'alina engeri gy'ayogera naawe endala, oba oli awo eyinza okuba nga yeemu, kubanga Mukama ffenna ayogera naffe mu ngeri ey'enjawulo okusinziira ku nkolagana gwe gy'oba olina naye era gy'ovudde emabega naye nga y'engeri gy'ayogera naawe. Nabadde kwegamba nga sikyawulira kubeerawo kwa Mukama Katonda, naye nga mpulira bulungi eddoboozi lye misana na kiro, nga wenze emabega nga mmanya nti kati aŋŋamba kino mu mbeera bw'eti aŋŋamba kino, naye nga okubeerawo kwe sikuwulira kuba waliwo eddoboozi lye, waliwo n'okubeerawo kwe. Kati ng'okubeerawo kwe kuno kwe siwulira, nga nsaba Mukama azzeewo enkolagana eyo mpulire n'okubeerawo kwe ng'ate we mpulira ne eddoboozi lye. Kati bye ŋŋenda okubuulira kweka okuddamu Mukama waffe Yesu Kristo kwe yandaze, kugamba nze okusinziira ku nkolagana yange naye obubaka bwe nasobodde okufuna okuva eri ye obukwatagana ku mbeera yange nga mpulira eddoboozi lye naye nga siwulira kubeerawo kwe, nga muli ndimu okutya ngamba Mukama okubeerawo kwe nga sikuwulira. Kati okubeerawo kwe okuddamu buno obubaka ye bwe yampadde. Bino bye nkubuulira bya mazima era byabaddewo, era saba Mukama Katonda abeeko kyakulaga ku bino, obeeko ky'oyigamu. W'obiwulira gwe kanya kusaba mutima, oluvannyuma owulire okuva mu mutima gwo Mukama ki kyagamba. Ojja kuwulira nti ekyo ekiva mu mutima gwo kirina ensibuko yakyo ndala wabula si ndowooza yo. Ekiva mu mutima obubaka bwe butubu bwatandise. Mukama waffe Yesu Kristo nze nga we nabutegedde bwe butubu bwatandise mu bigambo bye. Embeera eno eringa omuti ogw'ebibala ebitayengera ku mulundi gumu naye mpola mpola. Mu kiseera nga waliwo ekitangaala, era mu kiseera nga waliwo ebbugumu, era mu kiseera nga waliwo enkuba, bwe batyo bagamba era mugamba omwaka guno tujja kubeera n'okwengeza okw'amangu mu ngeri y'emu naawe bwe kiri. Bwe watwala ebiseera byo, emyaka gyo mu ssanyu, mu kwagala kwange, ng'otambulira mu kigambo kyange, mu kiseera eky'ebbugumu, mu kiseera eky'omusana, mu kiseera eky'okujjuzibwa ekisa n'enkuba okuva mu ggulu, oba mugumu nti ekiseera ekitaggwaawo okwengera okw'ekibala ekitafa ekibeerawo emirembe gyonna tekiri wala mu kaseera konna. Era okusinziira kw'oyo ayagala okuzaalibwa mu mwoyo omulundi ogwokubiri, okuddamu okubeera n'omwoyo, ayina okumanya ebibi bye mu lujjudde n'abyatula
eri okuswazibwa kwe. Mu lujjudde munda mu mutima gwe n'ansaba musonyiwe nga bwe kiragibwa mu ssaala. Alina okubeera nga Peetero, awulire okwenenya okwa nnamaddala n'ennaku n'okutya n'okukaaba olw'okufiirwa eky'omuwendo ekisa kyange, era alina okuba n'ekigendererwa ekya nnamaddala eky'obutaddamu kwagala kutambulira mu kibi emirembe gyonna. Era alina okusalawo okwekutula era okweyawulira ddala ku nsi n'ebintu by'ensi, ne yeewaayo yenna eri okwagala kwange, n'abeera n'okuyaayaana eri okubeerawo kwange. Mu kuyaayaana kuno okw'amaanyi ayina okweyawulamu eri ebintu by'ensi. Waakiri akaseera 1:7 ku ssaawa, 1:7 ku ssaawa emu, ne yeggalira mu nnyumba n'aggalawo enzigi n'amadirisa, n'atasoma ate n'atasaba, wabula mu kasirise n'ajjuzibwa mu mutima n'erinnya lyange. Akaseera konna oyo ayise mu kino, mu kusirika kuno, aba ayina okwogera era okusaba bino mu mutima gwe, ebigambo ebimpimpi mu kwewaayo n'obumalirivu, ng'agamba, Mukama, nze nzuuno, nakusobya, nagaana okugoberera ekkubo lyo, gwe Kitange omutuukirivu era anjagala ennyo. Nkuleetedde okubeera nga olwawo ng'ompita, igwe abadde nga mpita okuva mu buto bwange, ng'agamba, jangu gye ndi, nja kuwa okuwummula. Kaakano Kitange, kano ke kaseera nga amatu gange gagguliddwa bulungi, embeera yange ey'obutawulira nga ekkakkanye ddala eri ekyo ky'oyagala kibeere, nga neewaayo okugondera maaso go, era nkolere ddala ekyo ky'oyagala ku nsi kikolebwe nga bwe kikolebwa mu ggulu. N'olw'ensonga eyo, jangu Mukama wange Yesu Kristo, jangu gye ndi, ozze buggya omwoyo gwange omulwadde, okwagala kwo okutakoma. Leka nzuule amaanyi, leka nzuule ensobi yange mu kubonaabona n'okufa kwo. Leka ndabe ebiwundu 5 ebituukirivu, ebiwundu byo 5 ebituukirivu. Leka mazima ntegeerere ddala mu bujjuvu ekyo ky'oyagala kibeere. Leka nzuule era nfune okumanya nti sirina kyendi wabula ggwe buli kimu, Mukama wange asinga obulungi era asinga okunjagala, Yesu Kristo, Mukama w'eggye lyonna ku nsi ne mu ggulu. Jangu erinze omwavu, jangu erinze omunafu, jangu erinze muzibe, jangu erinze kiggala, erinze omulwadde, erinze eyasannyalala, erinze omulema, nze yeefunyizafunyiza, nze alimu emizimu, erinze Mukama. Jangu mazima omwagalwa Yesu Kristo, jangu erinze omufu, jangu erinze. Leka waakiri nkwate ku kyambalo kyo ekituukirivu mbeere mulamu. Mukama, tolwawo, sikyasobola kubeerawo wootali, awatali kubeerawo kwo.
yeggwe buli kimu, nze sirina kyendi, buli kimu kiggweredde, kubanga olw'okwagala kwange gy'oli sikyasobola kubeera mulamu awatali ggwe, sikyasobola kubeerawo kaseera konna. N'olw'ensonga eyo Mukama wange omwagalwa Yesu Kristo, jangu gye ndi, jangu mangu ddala. Nga bulijjo nga bwe kyawandiikibwa, leka ekyo ky'oyagala kibeere. Amiina, amiina, amiina. Oluvannyuma lw'okusaba ebigambo ebyo, ogende mu kasirise osirike, okule mu kuyaayaana mu kwagala erinnya lyange. Mazima nkugamba, bw'onaakola kino akaseera katono nnyo, ojja kulaba okumyansa era ojja kuwulira okubwatuka kw'eggulu. Olwo tolina kutya era teweeraliikirira. Mu kusooka nzija eri buli omu ng'omulamuzi n'omuyaga ogw'amaanyi n'okumyansa n'okubwatuka kw'eggulu, naye oluvannyuma nzija mu kawewo akatuukirivu, akaweweevu nga Taata, oyo ayagala mu mazima amakulu. Akole kino, yeenenye mu lujjudde. Oyo yeenenya mu lujjudde ajja kuba na bingi eby'okutuukiriza, kubanga kino kyetaaga okwewaayo n'okweresa eby'omubiri, ekitegeeza nti aba alina okwewaayo okwannamaddala n'okusalawo okweyawula ku bintu by'ensi n'ekibi. Olwo atwale ekyeggulo, ekijjulo ekituukirivu mu butuufu bwakyo, mu kuviira ddala mu butuukirivu bw'okwagala okw'omutima gwe. Olwo mangu ddala lwajja okuwulira ekyo ekiri mu kubeerawo kwa Mwoyo, ekyo ekyolesebwa mu ngeri etenkanika ssanyu lyonna, wabula eriri mu bulungi obw'eggulu. Laba, eno y'engeri ey'amangu era esobola okukomyawo okubeerawo kwange, okuzaalibwa obuggya mu Mwoyo era okufuna obulamu obutaggwaawo. Engeri endala yonna, ekkubo eddala lyonna lijja kulwawo. Waliwo amakubo mangi, ababbi, abatemu, abanyazi beekweka emabega w'ebisiko. Oyo yenna atalina bukuumi bumala, atalina byakulwanyisa bimala, kijja muzibuwalira okutuukiriza ebigendererwa bye. Jjukira ani ayogera naawe bino. N'olw'ensonga eyo, mu kifo ky'amasanyu g'ensi n'emikwano egy'ensi n'ebibiina eby'ekizikiza, osobola okusalawo kaakano n'ojja mu kuwummula kwange, mu kuŋŋaana ku Ssabbiiti, okunyumya nange ku bwereere awatali kusasula. Kiki ky'olowooza ekisaanidde mu maaso gange? Nga bwe nagamba abatume, tewali ayinza kuweereza bakama be babiri, teri ayinza kuweereza babiri omulundi gwe gumu, ekizikiza oba ekitangaala. N'olw'ensonga eyo, jjukira ani akusomesa bino, yenze, Taata omutuukirivu okuva mu mirembe n'emirembe. Amiina, amiina, amiina.